kuba kyetukoze nkimanyi era nakikolanga mmanyi nti ekiseera kigenda kutuuka mbenga nze ng'omuntu siriiwo ne Saamu agenda kutuuka naye aveewo naye tuleseewo system waliwo kye bayita succession planning n'omanya nti bwe nvaawo ani addawo nga bwe twakola mu URA nemanya nti nja kuvaawo mu myaka 3 tandika okuguluminga Doris. Sabbiiti eno bannakibuga basisimukira mu mawulire aga Nankulu w'ekibuga Kampala omukyala Jennifer Ssemakula Musinako nga bw'alaga nga bw'agenda okulekulira ku nkomerero y'omwaka guno. Ekiwandiiko kyasaasanyizibwa nga omukyala Jennifer Ssemakula Musi akiweereza omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe tulimu ogw'ekkumi omwaka 2018 ng'ayita mu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekibuga Kampala n'emiriraano yalambika ebintu ebiwerako byatuuseeko. Ono yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'e12 omwaka guno bw'agenda okulekulira obuweereza bwe bw'abaddemu nga Nankulu w'ekibuga Kampala. Mu bbaluwa y'emu yalambika nga bw'amaze emyaka 7 ng'akulembera ekibuga kino era nti waliwo ebituukiddwako omuli okuteekawo ebitongole ebyetengeredde n'ensonga endala. Ekiwandiiko kyali kya miko 21 era nga mu bbaluwa eno yawaako akulira abakozi ba gavumenti era omuwandiisi wa kabinet si kye kyokka omubalirizi oba auditor general wa gavumenti awamu n'omuwandiisi w'akakiiko akakwata ku bakozi ba gavumenti. Nankulu w'ekibuga kino Jennifer Ssemakula Musi mu kwogerako ne bannamawulire olunaku olwaleero ategeezezza nga kino bitasaanye kuwaawaza bannansi olw'ensonga nti waliwo ebituukiddwako ng'ekitongole naye kennyini bye yeenyumirizaamu. Bulamu ne mu bitongole ne mu nsi ezisinga obungi ekintu ky'omuntu okumala emirimu oba okulekulira oba okufa oba okugobebwa bibeerawo ng'ekitundu ku bulamu bw'abantu abakola emirimu. Waliwo ensi zentera okuwulira ennaku zino kumpi buli wiiki wabeerawo alekulira. Twakuba mu Uganda ndowooza tuba tekibaddeemu nnyo naye nga abantu balekulira. Ono era ategeezezza nga w'alina emirandira gy'asimbye era ng'alina okukkiriza nti waliwo abasobola okukola obuweereza bwe bumu nga naye bw'abadde akola. Nga kitulina okukola nga abakozi oba abantu abakola mu bitongole ebya gavumenti oba ne gavumenti kwe kumanya nti mu kiseera kye tuba tukola tuteekawo enkola esitula ebitongole bye tuba tukolera okubijja ku bantu okuba nti ekitongole tekyesigamye ku muntu ekitongole tekiriwo lwa omuntu owo bw'avaayo ekitongole kifa. Era ng'ategeezezza nga bw'ali omusanyufu nti alina obuweereza obw'enjawulo bw'akoze era nga bannansi balina bye basobola okwenyumirizaamu. N'okugaddaabiriza enkola y'enguudo nga mbadde mubiraba era mukyabiraba mu Kampala. Emisingi egyo gye gituwa enkola. Tutaddewo systems nnyingi, tutaddewo ebintu bingi, tutaddewo ebifunga bye bayita wetukuŋŋaanyiza ebikwata ku KCCA mu byuma bikalimagezi gye bayita data center, tulina traffic control center, ruumu yonna ejjudde kamera, ekibuga kyonna tuba tukiraba nga tuli wano mu kizimbe. Ebintu ebyo byonna tubitaddewo. System gitukuŋŋaanyizaako emisolo. Jennifer Musi Ssemakula walekulidde nga waliyo abakungu abalala mu kitongole kye kimu ekya KCCA abawaayo okulekulira kwabwe mu bitongole eby'enjawulo. Abamu ku bo kwe kuli eyali akulira ebyensimbi Feibe Kamya, Judith Tumusiime Tukayirwe eyali omumyuka wa Jennifer Ssemakula Musi mu mwaka ogw'2016, David Kyambadde eyali akulira eggwanika lya KCCA naye yalekulira, David Seruka eyali akulira ebyobulamu naye kyekimu, era munnamateeka w'ekitongole kyekimu Mike Okuwa naye nassaayo empapula ze zirekulira obuweereza buno. Jennifer Kaggwa naye eyali akulira abakozi yalekulira. Mu bbanga lyerimu Ani Galiwango eyali akulira ebyenjigiriza naye yalekulira. Ekyebuuzibwa kiki ekiddako oluvannyuma lwa Jennifer Ssemakula Musi okulekulira nga Nankulu w'ekibuga Kampala
ekiri eri ekibuga Kampala awamu n'eri yengo omuntu. Ono okujja okubeera nankulu w'ekibuga Kampala yava mu kitongole ekikuŋŋaanya emisolo ekya URA. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oligulo.